Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Nkwaniriza nnyo nnyabo oba ssebo atulaba, nkwaniriza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala okkeeranga ku nsulo ey'enkya. Mukama waffe akuwa omukisa, twebaza Katonda olw'okuba nti abukeesezza n'atuwa olunaku olulala, olunaku olw'okukola omulimu gwe, olunaku olw'okukola emirimu gye yateeka mikono gyaffe. Twebaza Katonda, Mukama waffe agulumizibwe, atuwadde omukka ogw'obulamu, atuwadde n'omukisa, tuli balamu bulungi, tusobola okugenda ne tukola. Era mu ngeri eyo kkiriza neebaze Katonda olw'omukisa guno gw'atuwadde okubeera nti tulina ekyokuyiga ekyokumakya ekiyitibwa ensulo ey'enkya, kwe tukeerera ffenna ne tusooka tujjuza obulamu bwaffe obw'omwoyo ne tusobola okufuluma nga tukyajinze, nga tuli bulungi mu by'omwoyo, nga tulina okuluŋŋamya okuva ewa Katonda. Mukama waffe agulumizibwe ate era yeebazibwe. Njagala okujjukiza gwe atulaba omulundi ogusooka n'okujjukiza gwe atulaba nga yafuuka mpisayo buli kanaku obeerako ku nsulo ey'enkya nti puroguramu eno nkulu nnyo mu bulamu bwa buli muntu. Eri omukkiriza n'atali mukkiriza, eri omukristaayo n'atali mukristaayo, buli muntu yenna g'omanyi nti muntu, puroguramu eno nkulu nnyo. Ku makya kikulu nnyo buli muntu n'akeera ne Katonda, n'abikula ekigambo kya Katonda, n'afunamu ekyokuyiga, n'atambula naye okuyita mu lunaku lwonna, ng'alina okuluŋŋamizibwa okuva mu kigambo kya Katonda, ng'alina okuteekebwateekebwa okuva mu bigambo bya Katonda ebitukuvu. Puroguramu eno nkulu, bw'obeera nga obadde okikola buli kanaku ng'okeerera ku nsulo ey'enkya, Mukama waffe akuwa omukisa. Bw'obeera ng'omanyiyo munno oba mukwano gwo oba muganda wo oba maama wo oba taata wo oba ssenga oba jjajja oba ani nga tannaba kukitegeera nti eno puroguramu weeri, mutegeeze, munnyonnyole, kimwagazise asobole okubeera nga naye akeeranga n'abaako ky'ayiga ku makya nga tannaba kufuluma genda kukola mirimu gye. Olwo nno lwe tujja okubeera nga tuli bateeketeeke bulungi, lwe tujja okubeera n'obulamu obulungi nga okuyita mu lunaku lwonna. Olwaleero tulina ekyokuyiga ekigamba nti amakungula ag'omuyiika, naye nga tetunaba kukigendamu, katusabe. Mukama Katonda waffe atuzze n'okwebaza okw'enjawulo gy'oli, ogulumizibwe era oweebwe ekitiibwa kubanga osaanidde. Weebale nnyo olw'okutwagala, weebale nnyo olw'okutulera, weebale nnyo olw'okutukubiriza, weebale nnyo olw'okutuliisa. Mu ngeri yonna yonna Mukama gy'otulabiridde twebaza era nga tugulumiza erinnya lyo era nga tugulumiza obuyinza bwo Mukama Katonda. Tuli wano ku lunaku luno olw'otuwadde olulala, tusaba otuyigirize ng'okusiima bwe kuli, ng'ekisa kye ekingi bwe kiri, nga bw'oyagala ggwe, otujjuze omwoyo wo, tutambule nga tugoberera ekkubo lyo eggolokofu, bwe tusabe nga tukkiriza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olwaleero tugambye nti tulina ekyokuyiga ekyo twabadde omutwe ogamba nti amakungula ag'omuyiika. Amakungula ag'omuyiika. Bw'olima abalimi, bw'olima n'oteekateeka ennimiro, n'osiga ensigo, n'ebibala, n'ofukirira, n'ofuuyira eddagala, n'okola ebintu eby'enjawulo, oba osuubira okukungula. Era buli lw'okungula n'okungula katono onakuwala. Noga yii bannange eno sizoni ng'ensaze, kale kanninde sizoni endala. Naye buli lw'okungula ebikungula ne bibeera bingi, ne bibeera bya buyiika, osanyuka. Era n'oyimbira waggulu n'otendereza Mukama Katonda, n'ofunamu n'ebibala bingi, n'ogamba n'omulundi oguddako era nja kusiga, Mukama ajja kumpa omukisa, nja kukola ki? Nja kubaza. N'ekigambo kya Katonda bwe kifuluma tekidda nga kyereere, Bayibuli bw'eyogera. Ekigambo kya Katonda bwe kifuluma kirina okudda n'ebibala. Ebibala bye kikoma nabyo be bantu abawulira ekigambo kya Katonda ne bakisanyukira, ne bakikkiriza, ne basalawo okukyusa obulamu bwabwe okuva ku bulamu bwabwe obw'emabega ne basalawo okutambula ne Katonda, obulamu bwabwe obw'okugenda mu maaso. Kale ekigambo kya Katonda bwe kifuluma bwe kidda n'abantu abo, abantu abo bye ebibala oba ge makungula. Waliwo omubuulizi w'enjiri omu musumba ayitibwa Pastor Donovan Kirk. Pastor Donovan Kirk yali abuulira ayigiriza Bayibuli mu maka agamu. Amaka gano gaali gakyalimu mwami na mukyala nga tebannafuna mwana. Aba ayigiriza Bayibuli ng'ayigiriza omwami n'omukyala
essimu y'omukyala neevuga. Essimu y'omukyala bwe yavuga, mukwano gw'omukyala yali amukubidde ku ssimu. Bw'amukubira essimu, omukyala kyava amubuuza nti wandiyagadde okuyiga Bayibuli kubanga okubye ekiseera kino kye tulimu nga tulimu Bayibuli. Yali akimanyi nti mukwano gwe tabeera wala n'okuva we bali. Mukwano gwe n'agamba kati obudde si bulina bulungi naye nsobola okukola enteekateeka. Omusumba n'ajja n'anjigiriza ewange. Era olwayita akaseera katono omusumba n'akola enteekateeka n'agenda ewa mukwano gw'omukyala ono n'atandika omuyigiriza Bayibuli, n'atandika omusoberanga ebyawandiikibwa, n'abuuza ebibuuzo nga bye bikula Bayibuli n'ebiddamu. Eyatandika omu ewa mukwano gw'omukyala ono omusumba gye yali ayigiriza Bayibuli ne bawera abantu 18. Bonna nga basanyukira okuyiga Bayibuli, bonna nga bayiga n'omusumba, bonna omusumba nga abayigiriza. Bava 18 ne bawera 3. Era njagala okutegeeza amawulire amalungi nti abantu bonna 3 abo bonna baabatizibwa. Ne beegatta ne basalawo okutwala Kristo ng'omununuzi waabwe, ng'omulokozi waabwe. Kye ngamba kye kiriwa? Bassebo ne bannyabo, oba ssebo ne nnyabo abandava. Waliwo oluusi lw'obeera awo ng'omubuulizi w'enjiri n'olowooza nti oba oli awo abantu tebeetaaga kuyiga kigambo. Era oyinza okubeera awo n'oggwamu n'amaanyi n'ogamba batono nnyo abasanyukira amazima. Era bano abangi tebeetaaga kukola ki, tebeetaaga kuyiga kigambo. Kankubuulire, ensi eri mu kusinda. Ensi eri mu kusinda. Gy'otambulira, gy'oyita, gy'okolera, gy'obeera, gy'osiiba, gy'osula, by'olaba bw'obyetegereza obulungi ojja kulaba obwetaavu obw'enjiri obuliwo. By'olaba bw'obyekkaanya obulungi ojja kulaba obwetaavu obw'ekigambo kya Katonda. Kubanga ekigambo kya Katonda kye kigenda osumulula abantu bano mu kubonaabona kwe balimu. Waliwo abantu abali mu kubonaabonera mu malogo. Waliwo abantu abali mu kubonaabonera mu malogo. Omwana n'alwala, okugeza omwana asobola okutandika okugwa ensimbu. Omwana n'agwa ensimbu. Ne kijja buzi ne balaba omwana teyali musimbu n'atandika okugwa ensimbu. Ne kimubeerako. Ab'amaka ago omwana mwavudde, omwana afuuse omusimbu mwavudde, ne bagamba nti lumbe Luganda. Beetaaga bagendeko ow'omusawo Omuganda. N'abeetoolodde ne bagamba mwetambulireko. Simanya ndowooza olaba engeri ensi gy'esinda. Ng'abantu bano beetaaga bwetaazi kutegeera nti buno obulwadde busobola okubeerawo, era busobola okujjanjabibwa bwe buti, naye abantu abo ne bakwata omwana oyo ne bamutwala, omwana afuuse omusimbu, ne bamutwala mu ssabo, ne batandika omukolako ebyawongo, musimanya bakwata lumbe, ne batandika omukolako ebyo byonna, ne bamwongeramu n'ebikyamu ebirala, emizimu emirala ne gimweyongera, bamalayika emyoyo emibi, emyoyo gya Sitaani ne gimuyingira. Omwana eyali omulwadde w'ensimbu n'afuuka ate omwana ajjudde amasitaani. Eyo y'enkola eri gye tubeera. Ensi eri mu kusinda. Abantu beetaaga obubaka. Omwoyo w'obunnabbi ayogera mu katabo Acts of the Apostles. Akatabo ako kawandiikibwa mwannyinaffe Ellen White. Nja soma mu Luzungu naye ojja kukkiriza nja kumala nkyuse. Agamba, all over the world, men and women are looking wistfully to heaven. Nti wonna mu nsi yonna abasajja n'abakazi batunuulira eggulu n'okusuubira. Embeera gye balimu ebanyiga, batunuulira eggulu n'okusuubira. Bagamba eno mu ggulu oba oli awo ye wagenda ova ekyokuddamu. Eno mu ggulu oba oli awo ye wagenda okuva obubaka obulungi obugenda otusumulula mu mbeera eno embi gye tulimu. Ayongerako n'agamba ye bati, prayers and tears and inquiries go up from souls longing for light, for grace and for the Holy Spirit. Abantu bano bekugambye bali mu kusinda abeetaaga obubaka, abeetaaga okubuulirwa. Bakaaba amaziga n'okusaba. Tebakoowa kusaba. Mu nju yaabwe ngazzeeyo. Waliwo oluusi ebiruma lwe biyitirira. N'akaaba, n'asaba, n'agamba Mukama naye olinzijukira ddi? Mukama Katonda kino nga kisusse. Amaziga ago n'essaala z'abantu abo zambuka eri eggulu. Era beetaaga ekigambo kya Katonda kijje. Ate nga ani agenda okituusa? Nze naawe abakikkiriza, abakisoma,
abakiyiga fe abagenda okutambula tugende ewa abantu abo tubabuulire enjiri. Mukama Katonda enjiri ekigambo kino gye tubabuulidde ajja kyaza mitima gyabwe obulamu bwabwe bukyusibwe basobole okusumululwa mu mbeera eno embi gye bakola ki gye balimu. Ayongerako n'agamba bwe bati, many are on the verge of the kingdom waiting only to be gathered in. Tobeeraawo n'olowooza nti abantu tebaagala kubuulira bubaka bulungi. Ayogera ekyakulimba abantu gye bali basanyukira amazima, gye bali abasanyukira amazima bayaayana bagamba bannange senga naffe bajja ne batubuulira, senga naffe bajja ne batusomesa. Baagala obubaka buno bujje gye bali ku njegoyego za kuyingira bwakabaka bwa Katonda, balinda bulinzi kubaaniriza kuyingira munda naye tebalina ababuulira. Ng'owooluganda gwe nkubuuliddeko mu sitole gye nsoose okukuba mu lugero, yakuba bukubi essimu nga bali mu kuyiga Bayibuli. Olwamugamba nti naye wandiyagadde okuyiga Bayibuli n'asanyuka nnyo, n'ayita n'omusumba, omusumba n'ajja ewuwe, omusumba bwe yajja ewuwe n'amuleeta n'abantu abala bangi, n'aleeta abantu 18 ewuwe, omusumba n'abayigiriza, n'aleeta abala 30, omusumba n'abayiga, bonna ne babatizibwa. Simanyi ndowooza olabye engeri abantu gye basanyukira amaziba. Amaliriza agambe bati nagambye nsoma mu Acts of the Apostles. And in that way, God sends Philip to the Ethiopian man to guide him to the right path. Awo njagala oleetere ekyokuyiga ekirala. Nti era waliyo abantu abalinga bwe bati ne mu Bayibuli babatulaga, waliwo omwami Omuesiyopiya ali mu Bayibuli. Philip gwe yabuulira enjiri naye aliwo ng'asanyukira amazima ng'ayaayaana okutegeera ekigambo kya Katonda. Bayibuli egamba nti malayika wa Mukama, ye lwaki sisomaayo? Kkiriza kansomeyo. Bikolwa by'Abatume essula ya 8 lunyiriri lwa 26. Onyeyo lwa 26 lugamba bwe ruti, bikkula nze ngenda kusoma nga bw'ogoberera. Philip malayika wa Mukama ng'amutuma agende eri omusajja Omuefiopiya amuyigiriza ekigambo kya Katonda. N'Omuefiopiya tulaba wano mu Bayibuli ng'asalawo n'akola ki n'abatizibwa. Bikolwa by'Abatume 8:26 wagamba bwe wati nti naye malayika wa Mukama n'agamba Philip ng'ayogera nti golokoka ogende ebukiika obwa ddyo okutuuka mu kkubo eriserengeta okuva mu Yerusaalemi okutuuka e Gaza, ekkubo eryo lya ddungu 27. Philip n'agolokoka n'agenda. Kale laba omuntu Omuesiyopiya omulaawe omukungu wa Kandake, kabaka omukazi w'Abaesiyopiya eyali omuwanika w'ebintu bye byonna, yali azze e Yerusaalemi okusinza. 28 yali addayo, ono Omuefiopiya ng'addayo n'atuula mu ggaali lye n'asoma Nabbi Isaaya 29. Omwoyo n'agamba Philip nti sembera weegatte n'eggaali eyo. Philip n'adduka n'amuwulira ng'asoma ebigambo bya Nabbi Isaaya n'amugamba nti ng'amubuuza obitegedde by'osoma? Bantu bangi abaagala amazima naye nga tebalina bayigiriza. Malayika wa Mukama wano tumulaba ng'atuma Filipo adduke agende asisinkane eggaali okwali kutudde omusajja Omuefiopiya eyali asoma omuzingo gwa Nabbi Isaaya naye nga ne byasoma bambi musajja watu tabitegeera. Filipo n'adduka ne yeegatta ku kigaali, bwe yeegatta ku kigaali n'amuwuliriza ng'asoma, n'amubuuza obitegeera ko nze sibitegeera, n'amunnyonnyola n'abitegeera. Era bw'osoma okuserengeta mu nnyiriri eziddako wansi tulaba Omuefiopiya ng'asalawo ng'abatizibwa. Nnyabo bassebo, njogera kati yali ggwe omubuulizi w'enjiri, naawe atannabatandika kugibuulira. Amakungula gye gali mangi. Abantu gye bali baagala okubuulirwa babatizibwe. Amakungula mangi. Actually Bayibuli yayogera mu Luka 10 olunyiriri olwokubiri, Luka 10 olwokubiri nti amakungula mangi naye abakunguzi baki? Abakunguzi be batono. Era nayongerako ng'agamba nti kale tusabe Mukama w'amakungula aweereza abakunguzi abakola abanaasobola okukola omulimu. Abantu gye bali bangi baagala okubuulirwa enjiri. Abantu gye bali basinda. Abantu babateeka mu bintu ebizibu. Abantu balowooza obulokozi bugule. Abantu balowooza obulokozi babuweerayo ebintu bingi. Abantu tebamanyi nti obulokozi bwa bwereere. Abantu bamu batambula n'atambula olugendo naye ng'akolerera bulokozi. Ng'akolerera bulokozi.
nenga yeetaaga omuntu amuyigiriza amazima amutegeeze nti obulokozi bukuwa kitabo kya buwa si kyakutambulira. Nalabako omukazi omukadde wano twali eno event eyakaggwa emabegaawo Namugongo Namugongo kazi n'atambula kilomita ne kilomita kisimanyi mwaka mwamulaba amawulire okuva eri ewaabwe ajja Kampala yegatte Namugongo era bwe yatuuka n'afa. Nenga afiira ki? Ye nga ye ekyo kyakkiriza kyamanyi nti kyekituufu era alowooza nti ekikolwa ekyo ekyokutambula n'ova e Bushenyi n'ova e Mitooma n'ova e Rubirizi n'ova e Fort Portal n'ojja n'ogenda e Kampala n'otuuka ne Namugongo mbu kikolwa kya butuukirivu era kikwongerako enneema ye kyamanyi. Naye nga yeetaaga omubuulizi, yeetaaga omuntu eyategeera Bayibuli, omuntu eyayiga Bayibuli obulungi amunnyonnyole amulage enneema entuufu evaawa. Enneema entuufu kisa tuweebwa buweebwa, amulage obulokozi buvaawa. Tetukolera bukolerere, si bwakutambulira, si bwakugula. Amulage okwegayirira okwenenya kwe kuliwa. Abantu beetaaga omuntu abalaga ekintu ekyo. Era bassebo ne banyabo amakungula mangi. Tulaba wana amakungula Agomuyiika, omukyalo omwo omusumba yagenda bugenzi yagenda muyigiriza injiri naye n'avaayo nga batiza abantu kyenkana 300. Eyagenda oyigiriza omuntu omu yasangawo abalala ne banneiba n'abagenyi nabo ne bajja nabo n'ababatiza. Amakungula mangi naye abakunguzi batono. Nkwegayiridde olwaleero okkiriza eddoboozi nga lyogera nawe eddoboozi ly'omwoyo, eddoboozi nga likubiriza nga likusaba weegatte kwabo abakola omulimu gwa Katonda, eddoboozi nga likuyita weeweeyo eri omulimu liwulirize toligaana, eddoboozi nga lyogera naawe nga likwegayirira nga ligamba ntandika naawe okuyigiriza neiba wo, mukwano gwo, muganda wo, maama wo, taata wo, senga wo, eddoboozi nga ligamba nti bayigirize toligaana, eddoboozi eyo liwulirize. Mukama Katonda ajja kuteekateeka, ajja kuwa ebigambo ebyokwogera. Oyinza okuba tosobola kwogera, Mukama Katonda ajja kuwa ebigambo ebituufu ebyokwogera. Mukama Katonda ajja kuwa n'engeri entuufu gy'onaayitamu okubuulira abantu bano gwe kola kimu weeweeyo, kubanga amakungula mangi naye abakunguzi batono. Amakungula Agomuyiika tubuulira abantu enjiri, abantu bajje, abantu beegatte ku kanisa nga bangi. Kristo bw'anaaba akomyewo omulundi ogwokubiri ng'azze n'obwakabaka bwe nga Bayibuli bw'etuyigiriza, ng'azze okukima abalonde, ng'azze okukima abanunule, ng'azze okukima abadde bamuwa ekitiibwa, abadde bakola by'ayagala, asisinkana amakungula nga mangi, asisinkana amakungula nga mangi. Naye ng'amakungula ga mangi nze naawe tubadde kitundu kwabo ababuulidde enjiri. Salawo olwaleero toggwamu maanyi bw'oba obadde obuulira enjiri. Nywera bunywera, nyongera kunywera, yongera kukula mwoyo, yongera kwaniriza mwoyo akunyweze akuwanirire akusobozese okutuuka ne gy'obadde nga totuuka. Kozesa buli kimu olwaleero ky'osobola okukozesa. Oyinza n'okuba toyinza genda fizikale, toyinza genda mu buntu n'otuuka amaka g'omuntu n'okonkona ne muyiga nga gwe ekyo kikyaganye kikyakulemye. Neekola ky'osobola okukozesa. Oyina essimu, bangi muyina essimu zi smartphone, naye ku ssimu ya smartphone okolerako ki? Mazima ddala fumiitiriza amakungula mangi abantu gye bali baagala oyiga obubaka. Essimu ya smartphone ekola ki? Ebikula bifaananyi ki? Esindika bubaka ki? Eyaniriza bubaka ki? Abakugoberera ku mitimbagano egy'enjawulo gyonna gimenye: WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok n'emirala mwe mugimanyi. Abakugoberera ku mitimbagano enyo bwe babikula ku profile yo, bwe babikula ku page yo, balaba ki? Balabako obubaka obubategeera omulokozi n'ekibagwanidde okukola. Kikugwanira okubuulira enjiri. Kozesa emikutu gyonna gy'olina. Kozesa emikutu gyonna gy'olina. Abamu muyina ensimbi naye ensimbi zammwe tezikola mulimu. Mugaanyo ziwaayo mu mulimu. Waayo ensimbi zikole omulimu. Wanirira awo Mukama abaasalawo abeeweerayo ddala mu mulimu bawanirire. Kozesa essimu yo, buulira enjiri, gaba literature, gula ebitabo gyebiri, funa obupapula. Tulina ne Zuula, ne projekiti ya Zuula mu kanisa yafa teryagaba, kyokka nga Zuula yateekebwateekebwa aliko ebyokuyiga ebirungi. Ssebo ne nnyabo andaba amakungula mangi naye abakunguzi batono. Amakungula Agomuyiika Mukama agaagala era ajja gafuna
ajja gasisinkana nga nze naawe twewereddeyo ddala mulimu, nga nze naawe tusazeewo ne tubuulira enjiri, nga nze naawe tusazeewo ne tufeffetta buli muntu ne tumuyigiriza ekigambo kya Katonda nga bwe kigwanidde. Mukama akuwa omukisa ng'ofumitiriza ku bigambo ebyo. Mukama akusaasire, Mukama akuyambe, Mukama akunyweze ng'okola omulimu gwe, Mukama akubuulire ekyokukola, Mukama akuwa ekituufu, Mukama akulemberemu bulijjo ng'ofuluma ng'oyingira okusobola okulaba ng'ekigambo kya Katonda kifuuka kitundu ku pulogulaamu yo. Bw'oba oteeka pulogulaamu ey'olunaku, Mukama akuyinzise ofune obudde obubuulira ekigambo kya Katonda. Mukama akuwa omukisa. Siba bulungi olwaleero, katusabe. Katonda waffe tukweyanza nnyo ero ekyokuyiga kino, ekyokuyiga kibadde kitubuulira nti amakungula ag'omuyiika. Tulabye nga babuulira enjiri, obawe ebibala, obawe essanyu bwe bafuna ate amakungula ag'omuyiika. Omusumba Donovan tumulabye bwe yafuna abantu 30 ate nga yali agenze yigiriza omu, ne bakyuka ne badda gy'oli, era kati batambulira wamu naawe mu kkubo eggolokofu. Mukama Katonda tusaba otuyinzise naffe, abamu byagaana byatulema, tuwulira muffe temuli mmeeme, temuli mutima gutukubiriza kubuulira. Ne Mukama otondemu omutima omujja, otondemu omutima ogutuyinzisa okubuulira, otondemu omutima ogutusobozesa okutambula nga tubuulira ekigambo kya Katonda, ogutondemu omutima ogutuyinzisa okubeera n'obulamu nga n'obulamu bwaffe bubuulizi, otondemu omutima ogukozesa buli kimu ky'otadde mu mikono gyaffe olw'okubuulira enjiri. Abantu bangi abali eyo abasinda, abali mu kubonaabona, abali mu mbeera ez'enjawulo naye nga beetaaga bwetaazi kintu kimu kutegeera mazima. Mukama Katonda tubatuukeko tubabuulire. Tuyinzise leero Ayi Taata, tusobozese leero Mukama Katonda byatulema emabega naye leero katuwangule, leero katusobole, leero katubuulire, leero tulage ku ssanyu eri abo abakyuse naye nga bakyuse lwa njiri ebuuliddwe okuva mu kamwa kaffe. Omwoyo wo tatulekanga Mukama Katonda, abeerenga waatuluŋŋamye, atukubirize nga twonoona, tusobole okwenenya, tusobole okudda eri ekkubo eggolokofu. Beera naffe bwe tukkiriza okuyita mu nnaku lwonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.